Nyinawo sente zange bweziti njagala kutandika ka business nga tonnaba kutandika. Njawo tunuulira ensonga zino musanvu nkulu nnyo nga tonnaba kubaako kintu kyonna ky'okola ekisookera ddala. Waliwo kye tuyita criminal rate, obuzzi bw'emisango mu kitundu ekyo buli butya. Eri ebitundu omuli ababbi nga ne bw'onaateekamu ebintu n'obipimpinga bulungi edduuka kyangu nnyo kusanga baalimenye. Nja kusaba bw'oba tonnaba kuggulawo wantu wonna sooka obulirize ebikwatagana ku kitundu obubbi buli butya, obumenyi bw'emisango. Kino nno kikulu nnyo. Kyakubiri, osobola okuba ng'ova ku mulimu oba ekyo ne bakuteega ababbi bakuggyako ssente. Eriyo ebitundu ebimu w'otasobola kumala gaggulawo bizinensi nga babbi bangi, abavubuka abatakola babeerawo bangi. Weewale nnyo ekifo wabeera abantu abali aido. Namba 2, tulinawo embeera ezituukawo olwa weather changes ng'enkuba ng'eyo mu sizoni y'enkuba. Kyalibadde kirungi n'omanya ebifo ebimu we biyisibwa. E Uganda waliwo ebifo ebimu nga amataba gakwata. Nalabako ennajja nankumbi awo bata ne mu bitundu ebiriraanyeeko awo. Waliwo obufu obwo buli omwo busaabala ludda wamu waliyo enfuufu ate eno waliyo ki eno waliyo kati nga bw'oteekayo bizinensi y'engoye ng'eyo bintu bigenda kukwata enfuufu mu bbanga tini obeere nga tokyalina gw'obiguza. Enkuba bw'etonnya nabweru amataba. Kati kirungi nnyo okumanya nti mu weather bwenti nabeera ntya ebifo biki mulimu amataba n'otuteekayo bizinensi yo kubanga ssente ziyinza okukufaako wandizukuka ng'edduuka likulukuse. Namba 3, tulina kye tuyita traffic. Kano nakwogerako emabega mu vidiyo zange enkadde. Traffic gendako mu kitundu w'ogenda okugula bizinensi olabe baggalawo ssaawa mmeka, abantu bakoma kutambula ssaawa mmeka, kuba nabyo kirungi nnyo. Ebifo abantu bye batambula paka budde kukya birungi nnyo okukolera mu bizinensi kubanga tobulwa kasitoma. Bali bano we baggalawo naddala mu abalina obuduuka. Emisana competition eba nnene kubanga abasinga bakola misana. Neggwe ekirato osobola okuba ng'osobola okupambana n'obako ky'ofuna. Ekirala, ebintu by'oteekawo byetaagisa mu kitundu ekyo babyetaaga. Dimandi yabyo eyimiridde etya? Bwetaavu ki obuliwo? Osobola okugulawo saluuni naye nga waliwo buli w'oweta eddakiika 2 waliwo saluuni. Omwami omu yaŋŋamba bw'oba ozimbanga emizigo gy'abapangisa sooka ogenda onoonye ekifo ekyo oba waliwo ennyumba ezipangisibwa. Bw'osangawo ennyumba yonna entimbeko akapande nti for rent n'oyitawo wiikisi 2 ng'ekyaliwo mu bifo ebyo genda mpola kubanga ebifo ebipangisibwamu amayumba ebisinga okubeera bize. Omupangisa y'aba anoonya ennyumba okusinga ennyumba okubeera available nga abapangisa be batalabika. Kirungi nnyo okumanya obwetaavu bw'ekintu ekyo ky'oteekawo. Ati waliwo saluuni 10 naawe oteekawo akako. Ogenda kukola otya ssente? Maduuka g'engoye galiwo nga 50 naawe oteekayo akako. Olina obusente butini. Wegendereze nnyo wano. Ekirala, amaanyi g'abakompetitors bo. Abantu abakola kyokola mu kitundu ekyo bw'oba oleetawo dduuka abalina amaduuka amalala batunda ki? Oleeta hardware alina miliyoni 5 waliwo abasuubuza ebbali weno waliwo hardware endala nnene makati ga hardware endala nnene 3 n'oteekawo akaka akanyiinkuuli. Ogenda kukola otya ssente nga bali basobola okusuubuza? Olaba weekubya omusumaali wekka. Buli bizinensi nnungi naye ogitaddewa. Sooka otunuulire nnyo abakusinga. Kiki bakusinga? Waliwo ebitundu w'obeera nga miliyoni zo 15 ogenda kuba nga go w'amaanyi aliwo. Buli w'obeera w'amaanyi mu kitundu olina leverage kubali abalala basinga kubanga omuntu tasobola kujja wano kanyiinkuuli kaduuka omulika fridge just n'obugundi 2 nga waliwo store namba. Oli bw'alengera oguduuka ogunene kyangu nnyo okukyama ku gunene kana kati n'akaleka. So tunuulira nnyo bojjo competing nabo mu business bo bakola ki? Amaduuka gaabwe manene okusinga eriryo genda era waliwo nawe wojjo tuuka nga gwe munene waawo. Wettanire nnyo w'osinga obunene oba w'oli nga bakusinga batono. Ekirala, ebintu by'ogenda ottunda sooka otunuulire standard y'abantu b'oteeka mu bizinensi eyo. Abantu ova eri ku haamu n'ojja n'oleeta engoye za 20,000 n'ozitwala e Masaka Kannabulemu. N'otunuulire abantu abayitawo boda bonna ng'oli essaati tagyozangako n'ali bw'ati ono ba boda. Kati n'oleeta engoye empale ya 10,000 ng'abantu b'ogenda ogiguza mu kitundu ekyo ng'omuntu ajja anoonya chenji wa 2,000 n'amalako amaduuka gonna. Ogenda biguzaani? Tunuulira nnyo emiwendo gy'oseetinga egy'ebintu by'oleese.
ebbeeyi yabye n'asobola okugula abantu bano. Bw'oba otunda ebintu si gwe aba agenda obyeriira. Leeta nnyo ebintu ebigwa mu bbeeyi y'abantu b'osanze mu kitundu ekyo. Bw'omanya nti oli eyo mu kyalo suubula essaati za 15,000. Tosobola kusuubula ssaati ya 5,000 mb'ogitwala e Masaka eyo mu kyalo ewalawala eyo munda. Birinzi simanya ludda wa. Bukomansimbi oyingidde eyo munda eyo. Gy'otadde akaduuka nti gye wagula akapoloti oleme kusasula renti. Otaddeyo engoye za 10,000 ogenda ziguzaani. Buli kintu kirina ebbeeyi yakyo. Ebbeeyi y'ebintu by'otaddemu sooka otunuulye standard y'abantu b'oleetera ebintu. Bw'olabanga abantu kiraasi eri wansi leeta ebintu ebyalayise era bajja bigula. Olaba amaduuka amalala batimbako niigiina biki gw'oleeta nga za 10,000 ogenda ziguzaani. Olaba ogenda osasula renti obwobwereere weevume bizinensi nti tetambula. Ekirala kinaatera nga kyekisembayo tulina kye tuyita operating time. Abantu ebiseera ebisinga obudde ogenda kukola mu budde ki? Budde ki obusingamu abantu? Budde ki abantu babeerawo abangi? Buli favorable naawe. Batambula kiro, onaasobola okukolerawo ekiro oba misana. Kirungi nnyo abantu nga tonaakugulawo ka bizinensi ko n'osooka obeerawo ko ekiro n'obeerawo ko n'emisana n'olaba traffic oba abantu batambula ddi. Kiro oba misana. Obudde obusinga okutambulamu abantu bwe budde obulungi obw'okukoleramu emirimu. Kubanga abaguzi baba bangi. Obeera ne ku risiki, obeera ku gundi obeera weesunga abantu bangi kubagenda okuyitawo. Obaako ne ka portion akasobola okukyamu, probability zibeera waggulu. Ne bw'olinda wano ekifo abantu ku ssaawa 6 baba bagira batambula. Abantu batambula kiro ekitundu we bajjula kiro. Gwe misana ate w'okolera bizinensi budde 12 mbuze ngendaka. Ebintu ebimu tebyetagisa kuyigiriza buyigiriza buno obuntu butini nnyo osobola obugoberera. Saawa omanye nti saawa 6 ngenda wali. Osobola n'okutandika okukola ekiro nga gw'otandika edduuka lyo ligula 12 n'okeesa. Kubanga abantu baba basula batambula lwaki tokola esaawa ezo. Bali banno bajja kugiya weyaga hoteeri banaye hoteeri emmere simanya tuliwo bangi emmere competition mweroga. Bw'olabanga abantu basula batambula kiro gwe tuwunda emmere yo lwaggulo. Tandika saawa emu bali gye bannyuka oba 12 oyingirewo n'ekigere ne kacyayi. Otunde ebyo ku makya olw'eggulo bayiwemu entogo. Ku makya oli amanye nti awo ne ku saawa 9 ogw'ekiro tujjawo emmere. Ojja laba kye nkugamba. Abantu competition mmwe muzeesuulamu. Olowooza oli n'azukka n'agamba obudde bugenze. Obudde bugenze kusinziira ku pulogulaamu zo. Mbobudde bundese biki nze nyina otuuka kyokka ntuuse leeti ku mulimu. Ani akwata leeti ku mulimu gwo? Otuuka leeti okusinziira ku dimandi zizo. Abantu baba tebagula saawa emu kyekikeeza. Jangu saawa ze bagula. Bera ku makya kola ebintu bye walikoze olw'eggulo bikole ku makya. Olw'eggulo gy'otunda ogule ku saawa 6 oggalewo ku nyeeza ekiro. Kisinga okujja n'oggulawo ku emu n'oggalawo ku emu oba ku 12 nga tolina kyokoze. Eyaguddewo ku 6 n'agalawo ku nyeeza ekiro aba akusinga. Kitegeera amaduuka agamu tegeetagana kugulawo ku makya. Geetaga kugulawo ku saawa nga 6 kubanga ku makya abantu baba tebaliiyo. Ekitundu w'ogenda okukolera bizinensi keerayo. Beerawo ku ssaawa zonna. Funayo ennaku. Ogendeyo ku makya ennyo, ogendeyo olw'eggulo, ogendeyo ekiro, olabe. Ekiro bakoma kutambula saawa mmeka. Essaawa ezisingamu okutambulamu abantu abangi z'oba okoleramu bizinensi ojja kunneebaza enkeera beera bulungi.